Balamusiza mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda atukuumye nga tukyali balamu, ekitiibwa n'amatendo tubimuddiza. Abasubscribinze Mukama abampeera omukisa mulabe okuganja mu maaso ge mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era tuli mu kitabo kya Ezeekyeri 34 tugenda kuyitamu olunyiriri lwa 34 Ssuula ya 34 olunyiriri olusooka lugambye nti awo ekigambo kya Mukama ne kinjijira nga kyogera nti, omwana w'omuntu, balaguleko abasumba ba Isirayiri, olagule ogambe abasumba nti bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti zibasanze abasumba ba Isirayiri abeeriisa bokka. Abasumba tebandirisiza ndiga. Olwokusatu, mulya amasavu ne mwambala ebyoya, ne mutta ebya ssava naye ne mutaliisa ndiga. Tugenze ku lw'omusanvu. Kale mmwe abasumba muwulire ekigambo kya Mukama. Nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama Katonda, mazima kubanga endiga zange zaafuuka muyiggo, era endiga zange zaafuuka kyakulya eri ensolo zonna ez'omu nsiko olw'obutabaawo musumba. So n'abasumba bange tebanoonya ndiga zange, naye abasumba ne beeriisa bokka ne bataliisa ndiga zange. Olw'omwenda, kale mmwe abasumba muwulire ekigambo kya Mukama. Bw'ati bw'ayogera Mukama Katonda nti, laba, ndi mulabe w'abasumba era ndivunaana endiga zange mu mukono gwabwe, ne mbalekesaayo okuliisa endiga. So n'abasumba tebalyeriisa bokka nate, era ndiwonya endiga zange mu kamwa kaabwe zireme okuba ekyokulya eri bo. Kubanga Mukama Katonda bw'ayogera bw'ati nti, laba, nze mwene ndinoonya endiga zange era ndizibuuliriza. Mukama agamba abasumba mweriisizza mwekka, mulemereddwa okuliisa endiga, mulemereddwa okuliisa abantu ba Katonda ekigambo kya Katonda. Mmwe muli eby'essava, muli amasavu, naye endiga ze mulundo oba ze mukulembera oba abantu be mukulembera mubaliisizza ebintu ebitaliisika. Mubaliisizza enjiri etabaagaliza Katonda, mubaliisizza enjiri ey'obukyawe, mubaliisizza enjiri ey'okuvumagana. Omusumba n'oyimira ku katuuti n'oyogera ebitasaana ebitalina kye bizimba abantu, naye Mukama agambye nti endiga ezo alizivunaana mu mukono gwo. Tulemereddwa okukola omulimu ogwatuweebwa, tulemereddwa okukola omulimu ogwatuyitibwa. Tuli ku katuuti twogera ebintu ebitasaana, ebitateekeddwa na kwogererwa mu bantu. Tuli ku katuuti mufo ky'okubuulira abantu okukomyawo endiga za Katonda eri Katonda, tuzisaasaanyizza. Mufo ky'okuliisa endiga zikkute zibeere nga zikuttidde mu Katonda, tuzirese ne zigenda ne ziri kwegamba ensolo ez'omu nsiko ne zizirya. Kati abantu banoonyezza bye bandinoonyezza mu Katonda ne babinoonyezza awalala, olw'ensonga nti abasumba temututte buvunaanyizibwa bwammwe kubuulira njiri eteekeddwa kubuulira mu makanisa. Okitegeera? Yesu agambye nti Katonda abuuza, temwandiriisizza ndiga ze? Naye mweriisa mwekka, musaba ebimu by'ekkumi, musaba ebiweebwayo, naye ng'abantu ba Katonda bye balya tebirina gye bibatwala. Bye balya bisigala bibamenya mitima. Enjiri gye bawulira esigala erwaza abantu emitima. Omuntu n'awulira nga talina mirembe mu mutima gwe, ng'akyawulira ennaku ku mutima, kubanga enjiri gye mubuulidda, enjiri mubuulira ya kuvumagana, enjiri mubuulira ya kulumba, enjiri mubuulira ya kwawukana. So nga enjiri eteekeddwa okuyimira ku musingi gw'okwagalana. Yesu yatugamba nti mwagalane, nganze bwe mbaagadde mwe nammwe muba mwagalana. Naye muyimiridde ku butuuti muvumirako enjiri kati ebuulirwa ya kuvuma. Okitegeera? Abasumba mubuzizza endiga za Katonda olw'ebyo bye mubuulira. Mulwazizza emitima gy'abantu ba Katonda olw'ebyo bye mubuulira. Naye zibasanze kubanga mulemereddwa okukola Katonda kye yateeka mu maaso gammwe. Zibasanze kubanga mulemereddwa okubuulirira, okukuŋŋaanya, okuyigiriza kye mwandibadde muteekeddwa oyigiriza.
Okitegera Yesu Katonda agambye nti nga bwe ndi omulamu bw'ayogera Mukama mazima kubanga endiga zange zaafuuka omuyigo era endiga zange zaafuuka kyakulya eri ensolo ez'omu nsiko olw'obutabaawo basumba kugamba basumba mwebali mu nsi mwebali mu makanisa naye balinga nga abataliiwo. Okitegera abantu abandinoonyeza ekigambo ekibasembeza okumpi ne Katonda batandise kunoonya bintu bya mu nsi. Tosobola kubeera musumba n'oyimira ku katuuti n'ogamba nti nze Katonda ne bw'aka n'atuula awo sisobola kusonyiwa muntu oyo. Kiki ky'obuulira, kiki ky'oyigiriza? Njiri ki gye tubuulira abantu? Bayibuli eyogera nti bw'otasonyiwa naye tolisonyibwa. Kati enjiri gye tubuulira abantu yakukubagana, yakweyawulamu. Okitegera yakweyawulamu. So nga Mukama akuwadde endiga ze obeere ng'ozikumira mu kifo kimu naye zisaansaanye. Naye Mukama agambye ndi mulabe. Okitegera agambye ndi mulabe gw'abasumba